Musaako nnyo mikwano gyange mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Mwasuze mutya? Yonna gye musinziddeeyo njagala kwebaliza ddala Katonda atukuumye atukumidde ddala n'ekisa kye ekitoogerekeka. Haleluya. Atukumidde ddala n'ekisa kye ekitoogerekeka. Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala balamusaako nnyo olunaku olw'egyo lwe twasobodde kubeera wano ffenna olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo n'emirimu egituwuubawuuba mu byonna twebaza Katonda. Kirungi nnyo omulokole kukola. Mukama abakuwadde omukisa, abakuwadde amaanyi okusigala ng'otambula. Situka obeeko kyokola maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Neebaza Mukama akulame mwenna. Njagala kwebaza Mukama ku lwa famire yaffe eri ku YouTube. Munsanyuse ennaku zino, munsanyusiza ddala ennaku zino. Nafunye ejjo obudde okuyitako mu comments zammwe. Oladde kati nga comments mukuze, mukula. Mukula. Ebigambo bye mwayogeranga luli kati si bye mwogera. Si bye mwogera. Towulirira ddala abalokole abakuze azini abategerawo gye tulaga. Njala kwebaza ate Katonda ku lwa famire yaffe eri ku Facebook mukyalimu abatonotono si be balinga luli eri. Nabo ngeno okulya nga batandise okukyukamu, batandise okubaako ensonga engeri gye bazitegeeramu. Ekigendererwa kyaffe si kyakujja wano kutyoboola, kubanga singa twali twagala kutyoboola singa tukola nga bali, naye ffe ekigendererwa kyaffe si kyakutyoboola. Ministry erimu ebintu bingi. Ministry erimu ebintu bingi. Ministry ojja kusangayo ababuulira enjiri, ojja kusangayo abasomesa, ojja kusangayo bannabbi, ojja kusangayo baani ababuulizi b'enjiri. Buli muntu nga bwe yaweebwa kye yaweebwa. Ojja kusanga eri abarebukinga, eri abanenya, eri abacorrectinga. Eryo ministry Mukama agiwadde ebintu bingi nnyo nga gye nkikomeza. So tetumanyiridde bintu bimu oba tumanyiridde ebintu bimu nti enjiri Mukama gw'omukisa. Musumba ayogedde ebintu bino, Musumba asanyusiza, Musumba abulidde enjiri enyumidde. Abangi nnyo betumanyaawo, naye waliwo ebigenda ewala nga naye obuwulira n'osirikira bw'otuwulira ng'enjoka ziyise mu lubuto. Ffe gye twakulira eyo omusajja bali bamuyita Nsuma Namuliro. Twali twamukazaako lya Namuliro, ng'ali eyo bayitayo Namuliro. Namuliro eyo gye nasooka okusisinkana Bishop Ssenfuma. Bishop Ssenfuma n'ebiseera ebyo nali simumanyi nnyo, naye nga mumuwulira, naye nga simumanyi nnyo ngabonaga nti omuntu gundi muwulira. Gye nasanga Bishop Ssenfuma n'abaweereza abalala besaategeera ebiseera ebyo, naye Ssenfuma ye bamundaga ng'atudde afukamidde, alina omuweereza Mukama yagenda kati waliwo ne Apostle Kato Mujaasi yakyaliyo Masaka eyo. So abasajja abo wadde nali muto naye nina ekintu kye nabatunuulirako. Yes, obwetoowaze bwabwe. Ate Musumba Namuliro teyali musajja mwangu. Musumba Namuliro teyali musajja mwangu. Basajja baali nga bazibu nnyo mu kiyitibwa enjiri n'omulimu gwa Mukama waffe Yesu. Bene abamu ku ebyo mulimu kusaaga busaazi. Musumba Namuliro nga tasaaga. Kakati ekintu ekyo tukimisinga mu birika Kristo olwaleero. Ffe kati olwaleero twalina ebintu birala nnyo bye twambalagana nabyo. Musumba yagedde kyagedde. Ffe olwaleero kati twagala bwagazi basumba, tubaagala bwagazi regardless, tubaagala bwagazi. Njala kusaba olwaleero nga tulina ensonga ze tugenda okwogerako wamu naawe zigenda twaliro ziddakiika nga 30, naye nkusabye onyweze omutima gwo. Bino bitugenda okwogera obanga olina akatima ka nkoko kabukabuka kalinga nga ka nkoko, yitawo buyisa ogende. Nkaddemu yitawo buyisa ovuge emotoka yogende bigere terino ngagenda kusumbu ne bwota commentinga. Bitugenda okwogera now. Tukyali ku ssaala eya Musumba Bugingo. Mu bino njagala tuyige. Emyaka egiyise gyonna tuze tubabuulira
ku spirit enayitibwa eya Jezebel tujja kudda ndowooza maaso eyo tutunulire Jezebel basically. Yes, naye nyongera okubajjukiza nti bw'oba tomanyi kye bayita Jezebel yali mwana wa buwala wa kabaka mulamba, ayinza okuba yali kabaka ne Ahabu. Yali muwala w'omu yali omu ku bawala ba kabaka mu Isirayiri. Yes, era kabaka oyo yaviirako Isirayiri okutandika okusembeza bakatonda abalala. Omunaawe munzijukiza ate okuba story za dda nnyo twazisomanga. Yali kabaka ate okuba yali Akabu. Mbaserabidde. Now baali basinza bakatonda abalala era nga balina katonda gwe baweereza. Kakati bakozesa ekifaananyi ky'omwana ono ow'obuwala oyo ayitibwa Jezebel, kubanga nature ye, look ye, embala ye yali esikiriza, yali so attractive. Kakati omwoyo guno kye gusooka okubeera nakyo kyekintu ekyokubeera nga gugiritalinga attraction eyo, gugiritalinga guleeta okuwoomerera, guleeta okuwoomereza, guleeta ekiwoomereze. Ekintu ekyo kirina nnyo influence mu kuba abaweereza oba mu kulimirira abaweereza oba nkiyite mu kubayinga attention ne spirit y'abaweereza. Basically go okuba baweereza spirit eno ya Jezebel nzibu ndesobola okukusigira ekifaananyi, esobola okusiga ekifaananyi nekijja mu reality ng'olaba ddala it's real, ng'olaba ddala kyaddala kituufu. That's the spirit of Jezebel. Oba tomutegedde owedde, very dangerous. Ndowooza gwe gukyasingidde ddala omulabe sitaani gwakyasingirira okukozesa, kubanga guli so cunning, guli so attractive, gusikiriza, gugenda mpola, gugenda slow, ogenda okwejjukiriza nga gukulidde, gufuga gwagala eva gubeere ku front, gufuga gukubye buli kiramu ekiyitibwa amaka g'aba lokole mu mulembe guno gwe tulimu, gukubye ekibayita omuweereza, gukuba, gusensebula, gulina amaanyi. That's the reality. Mukwano gwange omu yanyumiza eyo, tugenda kina byawandikibwa. Mukwano gwange omu yanyumiza eyo ekyagwa mu ministry zaabwe. Kwe kugwa mu ministry gubeera nga kamonya agudde mu nkoko. Abakazi kuloota ebirooto, basajja okuloota ebirooto. Ono ye mukyala wange, ono ye mukyala wange, ono ye mwami wange, Mukama yandaze ono, Mukama yandaze. Kasita kitandika Mukama yandaze ono, naye ng'ate gwagamba nti Mukama yandaze ono ye mukyala wange, n'ebirooto tubiroose, ono ye mukyala wange, naye gwogamba ono ye mukyala wange alina omwami mufumbo, alina omwami, ono ye mukyala wange. Biri so common mu mubiri gwa Kristo olwaleero, era amaka g'abantu mangi nnyo gafudde olw'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Mukama yandaze yo ono wange, Mukama yandaze yo ono wange, Mukama yandaze yo gwe wange, Mukama yakundaze, Mukama yakundaze. N'ebirooto twabiroose. Kati oli alina amaka, ogenda okwetegereza naye ng'agayuzizzaamu. Influence ya Jezebel tosobola kugitegeera mangu ago, olugitegeera luvannyuma nnyo, ate tegusirika. Eva gubeera attentive and active, ate gukuba. Bwe gutuuka mu baana abawala mu kkanisa ya Kristo, gusobola okubasiba mwenna ne gubasiba nga muli awo mutunula butunuzi muti. Gumatiza, gusobola okumatiza omwana ow'obuwala nti gwe Mukama akuyise mu ministry, ebyobufumbo byesonyiwe, n'obeera awo nga gwe wayambala bwambazi ministry, naye ng'oli awo buli bubezi awo, emyaka ne gikuyitako n'oyitibwako
ogenda okukijjukira nti olina okubeera ne family ng'obudde bugenze, olina okujjukira nti amabeere go galina okuyonsa ng'obudde bugenze. Kati ebiva mu ebyo ate be baweereza mu kkanisa, abasumba mu kkanisa okutandika okubakozesa obukozesa ng'ebiro byammwe biyiseewo, bye bizibu bitandika okujja okusisinkana olwaleero. Otuuka ekiseera ng'oli desperate, gukuleka mu depression, ogwo mwoyo gukuleka mu depression, n'obeerawo ng'olinya ng'atalina kyagasa. At the end of the day ajja yajja, then ajja yajja ogenda okugwira kwa ajja yajja. Bwekityo bwe kiri. Now njagala okubategeeza ebigambo bino, mutunda emikwano gyange mugamba mutya, njagala kwebaza Katonda ku lwammwe. Mutundu awo waliwo embaga endala egenda okuhappeninga, waliwo omuweereza ayina gwe yagobye era, waliwo omuweereza ayina gwe yagobye, agenda kukola embaga endala, agenda kukola embaga endala. Musumba Tom Mugerwa bakuteeka mu kintu, bakuzinga ne bakuteeka mu kintu, mande n'ecupa yange wano eba eri luddawa, banyala nkulage, bakuteeka ngezeeko bwe nti oba kinaakola kino, ninda akatono nkulage. Bakwata muzeeyi Tom bamusiba bati mucupa bwe bati, ne basiba bati, temunjagala siwe kiri, very good and right, temunjagala sifudde eyo, kanjogere byenjogera mumumanyi, njagala mbyogere gwawulira obulumi ng'oli obulumi bukutta nnyo osana nabanzijeko na mutwe. Continue, buli abukuba banteeka wali bampe masasi njeeko omusaayi. Continue, sina buzibu. Bakwata ecupa basiba bati. Tom Mugerwa talina maanyi asobola kwetagguluza ku ekyo kyalimu, ne bw'oba oyagala otya, kubanga kiriko endagaano, ate yeetooloddwa ba intercessors abali false. Ttiimu beegayirizi yonna yeetaaga kuyiwa ku ttaka, ate nga n'ekizibu nti ttiimu beegayirizi yonna ekulembeddwa mukazi, ate nga omukyala amaanyi alina mangi nnyo. Spirit ya Jezebel kyesukira ddala okukola kwe kutwala authority. Bwemala okuwamba authority basi oba wedde, era authority yemu ye yawambibwa ewa bugingo. Bugingo ali under the authority of a Jezebel spirit. Kati musekerera nnyo bugingo, ne mumusekerera lwaki nemera nnyo ku mutundu, kubanga these things are so happening much awo. Ate nekirala nti mwe mutwala mutundu okubeera nga ye uttermost, mugitwala nti bwe bateriiwo tewali bulokozi. Eyo spirit eyo erina okubeera crushed. Ndiye Tom Mugerwa tasobya era tagambwako, eyo spirit erina okubeera crushed, kubanga the more bwe mukitwalira ku level efaanaganako bwetyo, the more ebintu bino byappeninga ate bikyakola njawulo mu bulamu bwammwe, newankubadde nga byappeninze mubiraba ng'ebitaliiwo. Banigamba nti spirit eno etwala authority kubanga eri mu hierarchy, eri waggulu, so etwalawo authority eri nnyo mu bakulembeze, kabubeere obukulembeze obw'ensi. President Museveni singa obukulembeze ebyo bufugibwa Janet oba kabaka wa Buganda nga influence eri under Mama Nabagereka, tabwe eberegera kugguka. That is the reality. Kakati bw'otunulira influence bugingo gyatambuliramu, that's the influence of Jezebel. Tuze tukibagamba buli lunaku awo temusobola tuvuma, awo tubeera batuufu nnyo bwe twogera ku nsonga ezo ziri wali eri Canaan. Awo tuba batuufu nnyo, amukuba mu ngalo ne likes ne muzituwa awo muli batuufu nnyo. Ne bwetutuuka wali eri emutundu wali eri, then ate emizinga gye mubadde mutwala eri ate muzikyusa ate ne mugikuba ffe aboogera. Kitegeeza ki nti influence eno ekutuukako. Kugambye maaso awo waliwo embaga egenda okubeerawo, era we nabeebaddewo ngene njirinda eba happening.
bwena amala okugitegeera nti happenings mutundwe mwena asobola okusharinga message eno gende etuuke mutundwe. Omusumba ono agenda kukola embaga banga sidde nnyo kuva kati agenda kusuulawo omukyala asule onooli ayinawo kino abisuulewo then amala agenda akola embaga endala naye kemala ne happeninga ngenda kitegeera nti happenings naye kemala ne happeninga ngenda mutundwe ngenda omwaka ogujja gwonna omulamba nja gumala wano nga ndi kummwe ate nze kasita njogera mba njogedde mwaka mulamba nja gumala nga ndi wano. Waliwo ne Joseph King mwanje oyo ye sinza butawogera linnya lye ziti Pastor Joseph King mwanje naye era mwana naye wa mutundwa awo naye yagobye mukazi we tu n'agoba Joseph King munoonye musumba Joseph King mutundwe nkomawo njala kutumira ku Dembe Edward njala kutumira ku Halfi yangambye Bettina njala kutumira ku Intercessor Jeremy ne Judy Malinga mikono jaffe bali ku YouTube muli bangi nnyo njafuna obudde nzije mbabuuzeeko bikulamu Bible wamu nange ekyabalamuzi kitabo kibe ekyabalamuzi 16:25 mutundwe mwetereze bayinde basajja ba Mukama musituke mugene muyambe to mu mugerwa musumba to mu mugerwa jayimirira ku kituuti wekaze simanyi biki wekaze bingi nnyo byojjokwa saakiriza bajja kukubira mu ngalo kubanga ebyo bibaagala ebe kasotu oyina ebigambo byogamba abakazi bole wamane bakkiriza abakazi bone bakkiriza bafuna excitement abakazi bo bakkiriza ne bakubira mu ngalo ne basanyuka naye ebyo teweekaliza mu bintu ebyo muzeeyi banjiganya Yesu yagamba banjiganya ne bananjiganya ze nkuba dance n'endema dance ebijja kubyogera bajja kukubira mu ngalo nekiringa kirya alabani bya yisti alabani bya Mukama n'alabani bya Mukama naye mu mutaginge ne mu musindikire message eno alabani bya Mukama something is on the way alabani bya Mukama kati ekizibu mutya mulowooza mutundwe yerine mundu mulowooza mumwine ekintu kyayambala mu bwongo bwammwe mulowooza ndi banange eggulu liriwa limutundwe kimulina ekyo Bible soma bya Mukama alabani iziti alabani so ina kyenjogedde naye nkomyawo ekyabalamuzi 16:25 Bible somesa ndi olwatuuka emitima gyabwe bwe gyali gisanyuse ne boogera ndi muyite Samusoni atunyomezeeko ne bayita Samusoni okumujja mu nnyumba eyeekomera n'abanyumizaako ng'ali mu maaso gaabwe ne bamuteeka wakati w'empagi Samusoni bamukoze byonna byamukoze atandise okufuuka kazannyirizi mu mita gyatunyumizeeko mu mita gyatusanyuse kati n'atandika okufuuka omusanyusa wa bonna bamaze omujjamu amaaso bakoze byonna bye bamukoze Samusoni n'ekyamukuba yali Jezebeli. Samusoni n'agamba omulenzi eyali amukutte ku mukono nti ndeka okuwammanta empagi eziwanirira enju as in like ndeka ku mpagi eziwanirira enju nze esigameko era enju yali ejjudde abasajja n'abakazi era abakungu b'Abafirisuuti bali awo bonna ne waggulu ku nju kwaliko abasajja n'abakazi nga 3,000 abali batunuulira Samusoni ng'abanyumizaako naye ng'abanyumizaaki nothing just bali bakola bit fun of him olwalo ng'ekiri wano ewa Bujingo bamukozemu stunts simanyi kasongo simanyi biki comedy skits buli muntu yena ayagala okujja okola joke yonna agikolera ku Bujingo mu mulembe guno gwe tulimu guno omusajja ng'oyo w'amaanyi kama gwayise mulembe gwe
ali anointed, but turning into such kind of frustrations. Awo Samson n'akaabira Mukama n'ayogera nti ayi Mukama Katonda, nzijukira nkwegayiridde omba amaanyi, nkwegayirira omulundi guno gwokka ayi Katonda, mpala n'eggwanga mangu ago ku Bafirisuuti olw'amaaso gange gombi. Maaso ge bagagyeemu. Wulira essaala gy'asaba. Nzijukira nkwegayirira ompe amaanyi, nkwegayirira omulundi guno gwokka ayi Katonda, mpala n'eggwanga mangu ago ku Bafirisuuti olw'amaaso gange gombi. Kati ekimwetaagisa amaanyi gano omulundi guno okusembayo, agala afe n'Abafirisuuti bonna, agala abafe omulundi guno gwokka, mpalane ompa amaanyi, nkwegayirira omulundi guno gwokka ayi Katonda, mpala n'eggwanga mangu ago. Tewakyali budde, banzigyemu amaaso, bali mu kunsekerera. Jezebeli okyekola bwetu bweri, ekufrustratinga n'ekuba wenna n'enema n'ekuswaza, bwetu bwekola. Very very dangerous spirit. Kankubulire mulokole yenna ali eyampuliriza, bw'oba tonnaba kubikkulirwa spirit neeyitibwa ye Jezebeli, oli mu bulabe. Very very cunning. Samson n'akwata empagi zombi eza wakati ezawanirira enju, n'azeesigamako omukono gwe ogwa ddyo nga guli kwemu n'ogwa kkono nga guli ku ndala, azina azikutte bw'ati. Samson n'ayogera nti nfiire wamu n'Abafirisuuti, n'akutama n'amaanyi ge gonna. Yagajjawa? Yagasabaani? Yagasabaani. N'amaanyi ge gonna, enju n'egwa ku bakungu ne ku bantu bonna abaali omwo, ne ku bantu bonna abaali omwo. Bwe batyo abaafa be yattira mu kufa kwe baali bangi okusinga be yatta nga mulamu. Kati ako ke njagala okusimbako essira. N'obudde bukyaliwo, tunagenda mu kitundu ekyokubiri. Kakati abantu be yatta baali bangi mu budde obwo, mu kizimbe mwe yali baali bangi be yattira okusinga be yattanga mulamu. So kitegeeza mu kufa alina be yafa nabo, ne bwe yali nga tanaba kufiira omwo wabweru eyo alina be yatta baali bangi nnyo okusinga. Mina. So mu budde obwo asabye amaanyi, mpa ku mulundi guno gwokka nfe nabo. Kyesala gye yasaba Samson. Samson ye yatuuka kiseera ng'ali frustrated. Kakati njagala kukutegeeza ebigambo bino wammanga. Jezebeli spirit ng'emaze okukuteeka ewantu, ekukutte, ekubye, ekuleetera frustration mu bulamu bwo. Ensi y'ey'omu mwoyo ebeera frustrated. Towumula. Kiringa ng'omukyalo okubeera nga yeegomba omusajja. Kaleetebwe nti omukazi yeegomba omusajja. Agane oyo singa ye mwami wange, nemukwata bwe nti oyo nga ye mwami wange, nyinza okumulongoosa, nyinza okumusala enjala, nyinza n'okuba obufaananyi ng'omulongoosa obugere, n'okuba obufaananyi nga treatment yonna, amasaagi, twala tugende, olabira ddala kino kibooyi nemala nkifuna bwendi. Ono akiina tamanyi kyakola, abantu babawadde zaabu naye tebategeera. Nze nemala mukwatako oyo, nyinza omugogora. Kakati the more you go into that deep and it does not happen, then frustration bwete wegenda okujja. Kati kigenda okuva mu frustration ogenda kukola okusalawo okutali kwangu. Kati osobola okutambula ne frustration eyo. Jezebeli asobola okutambuliza awo bw'atyo. Ng'obeera omusajja buli mukazi atambula ku street wuwo n'olaba ayitawo oyo kati wange, n'oyo ayitawo oyo wange. So Jezebeli bw'etyo bw'ebeera ekola. Esobola okukumatiza mu mbeera efaanaganako bw'etyo. At the end of the day, once it does not happen, kugambye once it does not happen, wali waddeko mu church eyo wammwe tebibeerangayoko ekwaya y'abayimbi ng'erimu abaana abawala n'abaana abalenzi. Va ku zino ezinaku zino abaana abawala abalenzi temuli, naye abaana abalenzi nga bali mu kwaya basingo
abamu bakozi bamalinamu obusente kawungezi bazze mu choir practice. Kakati newesanga nga mulimu ba baby girl abali single. Ojja kwetegereza nti choir ekiyinza entale eziyinza okusituka mu zo zino manga tezibulamu yansuubiza obufumbo naye atabumpa. Sister yegwanyiza gundi netasobodde kumufuna. Kiyinza omuleetera okuva mu choir. Kiyinza omuleetera okugwa. Kiyinza omuleetera okulya ng'omutima gwabise. Oba omwana omuwala najja n'approaching omwana omulenzi. Omwana omulenzi n'agaana. Frustration yeeyo esobola okubba obulamu bwe bwonna. Kati Jezebeli yo bwetyo bwekola ereeta frustration yeeyo. Otuuka kadde ng'owulira ogamba nti singa emmotoka emukuba n'omukuba. Kakati ekireetera omusajja ono okusaba essaala zino zonna ze muwulira, it's because of frustration. Naye njagala kwogera ebigambo bino nti Mukama atusaasire, Mukama atusaasire, ebigambo ebyo omusajja byayogera bireme kubeera ne effect. Njagala kugamba ebigambo bino wammanga nti Samusoni essaala gye yasaba yaddibwamu. Tukaddemu essaala gye yasaba Samusoni bassebo ne bannyabo essaala yaddibwamu. Samusoni n'ayogera nti nfiire wamu n'Abafirisuuti n'akutama n'amaanyi ge gonna, enju n'egwa ku bakungu ne ku bantu bonna abaali omwo. Bwe batyo abaafa be yattira mu kufa kwe baali bangi okusinga be yatta nga mulamu. Abo baagenda n'ennyumba yonna eya kitaawe ne baserengeta ne bamutwala ne bamwambusa ne bamuziika bw'atyo n'ebirala gukiridde wansi. Naye akantu ke badde nsinga ddala okwagala nti bwe batyo abaafa be yattira mu kufa kwe baali bangi okusinga. Mukama yebazibwe nnyo. Kakati nina ekintu kye njagala okwogera naawe ng'omuweereza. Simanyi level ki kwegenda kwogerera naawe, simanyi level ki kwoli mu ministry, naye njagala kukugamba ebigambo bino. Once God has bestowed the anointing ku muntu gwayita nti muweereza wange. Tukaddemu gwayita nti muweereza wange aba muwadde anointing. Aba muwadde anointing. Anointing is power and anointing is authority. Kakati omuntu singa ayogera ebigambo ng'abyogerera mu authority ya anointing yaweereddwa, bassebo ne bannyabo kubeera kwegendereza. Kiri nga President Museveni wanambye n'agamba nti gwe nkwadde obwa Prime Minister, gwe nkwadde obwa RDC. RDC eddoboozi lyakozesa lyonna gaba maanyi. Munzikirize nkoma mu kitundu ekyokubiri. Mukulikeyo Mukama yebazibwe nnyo. Badigamba nti ebeera anointing, ebeera authority. Ebeera authority. Kakati abamu ku mmwe temukimanyi nti ne Lucifer naye yali anointed. Abamu mukimanyi. Sitaani ogwo muyita Sitaani yali anointed. Gemazima yali anointed. Era Bible esomesa nti wali kerubi abikkako eyafukibwako amafuta. Eri mu Isaya 14. So yali kerubi eyafukibwako, wali kerubi abikkako eyafukibwako amafuta. Tulijja maaso tujja kulaga nti anointing Kristo yagifuna, ne Lucifer anointing naye n'agifuna gumuyita Sitaani. Bwagwa anointing eyo yali naye akyagirina. Lucifer bwagwa anointing eyo yakyagirina.
era amayinja agabimubikkiwako ag'omuwenda agamu ku go amayinja ago agamubikangako ne Kristo naye agalina. So that's why nti anointing ya Lucifer ereta effect ne anointing ya Kristo naye ereta effect. Nkudiddemu anointing ya Lucifer ereta effect ne anointing ya Kristo naye ereta effect. Kyangu nnyo ministry okuboominga n'esituka emisinde n'ekola ebintu ebitendera kukirowooza nako. Bambi kyebesomesa nti temwewuunya nti malayika ow'ekizikiza yeefaananya malayika ow'ekitangaala. So asobola okukola eri nono ow'ekitangaala n'akola, oli n'akola eri nono n'akola eno. Kakati bwe buzibu bwa Kizibe eri eno bwetyo bweri. Esobola okukozesa omuntu na operating la mu anointing ye nyini efaanane ya Kristo. Kisobokera ddala, kisobokera ddala. Omusajja ono asobola okusaba essaala bingi nti anointing eri yagiweebwa temugibwangako. Temugibwangako, yaweebwa anointing eyo agirina. Naye kati bingi nti right now ali under spirit eri ya Jezebel. Luno kya anointing eno effect yayo gyekola ebeera as in a bypassing anointing ya wachitentya. Nti kyakola olwaleero kankikusigire bulungi ekifaananyi. Kyakola olwaleero si kya bwa Katonda. Si kya bwa Katonda. Si kya bwa Katonda. Naye kyayogera ne kiva mu kamwa ke kibeera effective nga tekina influence ya Mwoyo Mutukuvu wabula nga kina influence ya Jezebel, kubanga kiri mu frustration. Samsoni newankubadde nga yasaba essaala efaanaganako bwetyo. Samsoni newankubadde nga yasaba essaala efaanaganako bwetyo. Yayita newankubadde nga yayita Mukama. Olweri Samsoni yali amaze okugwa nga tali under the spirit of God. Nedda. Wabula nga alina spirit endala yali amaze okumakinga n'obulamu bwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati anointing ya Mukama eri yesigalawo. Esigalawo. Naye mu kusigalawo kwayo tegenda kukoma cooperating. Egenda kusigalawo anointing eyo, egenda kusigalawo. Egenda kusigala nge operating. Naye operating la under a spirit of Jezebel. That's why nti essaala y'omusajja ono tugisazaamu tugikolimira ereme kulaba mukisa, ereme kuwaguza, ereme kufuna buwanguzi, ereme kuwaguza ku mulembe mulala, ezikirire egende ekome mu bbanga. Obusale bwonna obulime bigawayo buleme kuleta effect ku bulamu bwo oba ku bulamu bw'oli awuliriza oba ku mulimu gugenda okujja. Ekyo kireme kubeerawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga tuli mu mulembe olwaleero ng'ekkanisa ezimu saagala gamba zonna naye nga omulabe akozesa spells okulabika ndi no awamba spells nyingi nnyo olwaleero mubiri gwa Kristo nyingi. Gwojja kusanga abaana nga oli yatamiira yalaluka njagala kwewola ekigambo nkikozese wano nempulira nkiteno kitya nga yawunga man of God, yawunga woman of God, yawunga prophet, nga yawungira ddala nga tosobola kumwawula ng'omuntu yafuuka ddala addicted. Yafuuka ddala addicted. Nabagamba wano waliwo abawuliriza bali wano obanga toliiwo, bw'obanga toliiwo kale gwe weesimye gamba nti nze sinze. Gwe gamba nti nze sinze. Naye wano waliwo abantu wano abagoberera abamu abawuliriza ng'amaka ge asobola okugabuuka n'agenda ataasa obuweereza bw'egindi eri. Maka ge wakiri gafa naye nga man of God asanyuse.
olonza yangamba ekigambo awo nendera notya nze nsobola okukola buli kimu kyonna kyensobola okukola kasita okwata ku musumba wange Tom nze nsobola okukola kyonna kyensobola okukola. Eri omuntu ali eyo nga yawulira ddala olwo yamponinga nanga gwe sikukwatako tebali kundaga naye kendi kukwatako ne bakundaga kufa babiri bajja kujjawo omulambo. Kakati abantu abafaanaganako bwe batyo babeera addicted, addiction yaabwe nesapeesinga eya Kristo, then ne batuuka okubeera just influenced by a demonic spirit called Jezebel. Bwekityo bwe kiri. Bwekityo bwe kiri. Kale essomo olunyirwa luli mu Zabbuli ya 55 natandikira ndowooza olunaku olw'enkya saagadde kulwawo ngenda kudduka 55:15 ndowooza. Zabbuli ya 55:15 okufa kubatuukeko nga tebalowooza. Olw'ekumi lugamba twateesanga ebigambo n'essanyu fembi, twatambulanga mu nnyumba ya Katonda n'ekitiibwa. Okufa kubatuukeko nga story neva waggulu eri. Okufa kubatuukeko nga tebalowooza, bakke mu bunnya nga bakyali balamu, kubanga obubi buli mu nnyumba yaabwe mu bo wakati. Dawudi yayogera ebigambo bino: nze nakaabiriranga Katonda era Mukama anandokolanga, naakaabiranga Katonda era Mukama anandokola. 17 akawungezi n'enkya ne mutuntu neemulugunyanga n'ensindanga naye anaawuliranga eddoboozi lyange. Ono Dawudi frustrated minister aba muzibu. 18 Zabbuli 55:18 yanunula emmeeme yange mu mirembe mu lutalo lwali lugenda okusinga, kubanga abaali balwana nange bangi wangi, abaali balwana nange bangi. Bino ebigambo bya bugingo. Mukama baabo batte bawunumbe bakole baki, bawunumbe nga ttembo, simanyi bakole biki, baziike batunule mu ntaana zaabwe. Ebigambo bino byayogera ebyo Dawudi naye yabyogeranga. Katonda aliwulira alibaddamu ebintu bina byakukolima. Yoyo abeerera ddala n'edda lyonna alibaddamu abo abatalaba bijja, abatatya Katonda. Yanunula emmeeme yange mu mirembe mu lutalo lwali lugenda okusinga, kubanga abaali balwana nange bangi. Dawudi y'omu yono yakaaba n'asinda. Mukama ye musumba wange. Zabbuli 23 nange seetaagenga ate seeteesemeza maaso g'abalabe bange. Dawudi ye bw'atyo bwe yali, kubanga Dawudi yeggulira oluggi. Dawudi yaggula oluggi lwa Jezebeli. Kati ebintu byonna binaabiramu influence efaanaganako bw'etyo. Katonda aliwulira alibaddamu. Genda ku 2 olunyiriri 2 lugamba yagolola emikono gye kwaba abaali batabaganye naye, yanyooma endagaano ye. Kirira wansi. Akamwa ke kaali kagu. Njagala ku lunyiriri 23:22 kubanga obudde bunziruseeko. Gusenga omugugu gwo ku Mukama naye anaakuwuliranga, anaakuwaniriranga. Zabbuli 55:22 soma 23. Naye gwe ayi Katonda olibassa mu bunnya. Gamba muno nti olibassa mu bunnya. Dawudi yayogera. Naye gwe ayi Katonda olibassa mu bunnya obw'okuzikirira. Abantu abaagala omusaayi n'ab'obulimba tebalimala kitundu kya nnaku zaabwe, naye nze neesiganga ggwe. Ab'obulimba tebalimala kitundu kya nnaku. Oluzungu lugambye, but thou, O God, that shalt bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half of their days, but I will trust in thee. Maliriza. Frustrated minister aba muzibu nnyo. Ali frustrated.
aba mukambwe y'omu mukuye y'omu kuba mukuye naye ali frustrated naye tosobola mutegeera kati tekisoboka. Nkugambye bino byenjogera toyinza kubitegeera kati tekisoboka naye ojja bitegeera maaso eyo. Mukuye ino y'omu kuba ali frustrated, alumu ejiiko alumu fena tufiirwe nange nafiirwa dda. Nze nali nina okubeera kati olwaliro nga nze ndi mu UCC naye byagaana nenziruka nenteeka wali Mange Makerere ne mbalinaana abali eri baveeyo bajje badde eno. Nze nali nina okubeera naye omusajja oyo alumu ejiiko kati abanaga kati kijja tufiirwe ffenna bwatyo. Kati y'omu ne bugingo frustrated minister bangi nnyo gye bali frustrated. Obuweereza bubakonyeeko, obuweereza tebutambula. Wali obaddeko awo naye ng'olina njalako ekyokulabirako, olina obuweereza bw'olina bw'okola, oli mubuulizi wa njiri, oli musomesa, naye tebakuwuliriza, tebakufollowinga. Oteekayo enjiri olwaleero, enjiri wagenda kuyita omwezi gumu abantu balinga nga 10 abagiwuliriza, nofuna komenti emu ate nga komenti eyo eva woogwe kennyini. Olina akawunti ziringa nga 5, gwogera n'oggulawo akawunti erenda n'ojja neweddamu, n'ojja n'oggulawo erenda n'ojja neweddamu. Owulira ng'oli frustrated, oga amaanyi gange gonna genteekamu okulikodinga videos zino mubulebudi munsasudde. Owulira ekizibu ku bulamu bwo, Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nyola bintu kimu tekitambula, obeera frustrated. Kati frustration eyo mbi eyinza okweteera omuntu okola ekintu ky'atandikoze. That's why nti abamu bamaliriza balandise pages zaabwe okuzifuula ebintu ebitagasa. Nina pages z'abalokole ze mmanyaawo nga yo yagikyusa nga bwengikugamba ogimanyi naye nga yali y'abalokole kati yakyuka eyogera bintu birala, eraga bwereere, eraga biki. Lwaki? Kubanga yali frustrated, alaba tayitawo, alaba ebintu byonna bitabuse, alaba takula. Kakati ebintu ebifaanaganako bintu bingi nnyo olwaliro mu mubiri gwa Kristo. Frustration, awulira alekeddwa, olwobaddeko ku mulirwano mukati kino nkireeta erimu abakuze abavubuka abasajja. Kati wali obaddeko mu kiraasi n'okwana omwana ow'obuwala n'agaana okukukkiriza. Mubijjukira ebiseera ebyo, omwana omuwala n'agaana okukkiriza naye ng'ate nkya mulina okuyimirira ku paredi y'emu. Layini y'abawala eri wano nayo y'abalenzi tekyantuukako, kiruma kyantuukako nenjogera n'omwana ow'obuwala. Ebiseera byaffe ebyo oyinza obutabijjukira naye wali obiyiseemu. Ebiseera ebyo nga muwandiika akabaluwa ke bakuwadde n'okateeka wansi w'emutwe n'owulira nga tekajjaayo, n'okajjayo n'okazunga n'okateeka mu nsawo n'ogamba ensawo bajja giraba, n'okwata akabaluwa. Waliwo omwana ow'obuwala yampandiikira akabaluwa bassebo ne bannyabo, nkajjukira ng'akwata kawaayi ampita boyfriend, n'akwata waayi n'ekoona eno wansi bweti n'eyambuka bweti. Ng'oli omwana awandiika ng'awandiisa luula ng'asimba luula bwati ku magini y'ekitabo line waggulu bweti n'awandiika naye ng'awandiika akkirira bwati, n'awandiika boy n'azinga bwati n'ayambusa n'akomya bwati n'akola obu n'ateekamu obutima n'ateekamu busitiikaazi bw'obuntu. Kabaluwa nenkakwata nenkateeka mu stokisi, mba ntambula bwe nti ngenda okuwulira stokisi eringa ng'egenda ovaamu, mpulira ekigere kiringa ekirimu kilo nga ttaani z'amayinja naye nkajjamu nga bandabye, nenkateeka mu mpale naye nkajjamu. Nasiba olunaku lulamba wiiki yonna nga seetegeera. Mukama yeebazibwe kubanga bampadde akabaluwa naye ng'essanyu lye nnina liyitirivu nnyo. Naye akadde kaatuuka
nina gwe ŋŋambyeko ebya secondary mubimanyi agaanye ate amaliriza atambuliza ebigere agenza ndoopi wa omusomesa ono ayagala kunnemesa kusoma mulira byaŋŋamba bino babayise mu staff room otudde ssebo ogasimbagana wali bitandika bitya obite byoti ebyo obitandika ote byogere ebyo mpulira ng'omutima gwonna gubotose nempulira ng'enkyesagala kudda ku ssomero mukedde ku paleedi ekyennaku oyimiridde wano naye akuli opposite layini y'abawala eri n'ey'abalenzi bwali nempulira ng'enjoka ziyiisa essaawa eyo nensaba ngende mu kufuka tirindako yimirira awo mansita agenda kwogera nempulira ng'essomero lintamye nempulira nga nebyensoma sikyabitegeera kyokka mutudde mu kiraasi ye omuwala akulaga ali serious ali mu kusoma ali very focused mugase eddume muli eno mabega mu ntebe z'enu mabega musabirira enkuba etonnye ate enkuba bwetonnye ate ani agenda okuddamu okusomesa begenda kubeera ekaana frustration yeyo kuleetera okulowooza ebintu byotandirowoozezza otandika okulowooza ekintu ekizibu ennyo so yeno frustration egenda mu maaso eri muzeeyi Bugingo ali frustrated naye esaala ezo tusaba Mukama nga bali omulamu zireme kuleeta effect zireme kuba ku bulamu bw'abantu olinnya lya Mukama waffe Yesu abanjagalire Mukama mutundwe mwe mbatunuulidde nnyo sina gwe nvumye ne maaso awo waliwo embaga egenda okujja ebyalwanga mwabimanya muzeeyi Alabani bya Mukama wegendereze muganda wange wegendereze kale mweraba Mukama bankumire babayi.